قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. الله تم يبزا ويا بتوكي سيزا مسابعة وبرونج ولما جاء نورنا قرنا مكتوالي لاوام ateni kiro bwana bazze mu ngeri y'emutu musaba atuwa obulungi obumulimu atutaasa obubi obumulimu naddala ku mulabe waffe oyo atulondoola olunye okutusooza ejjana. Shaitaani yatwewerera okutukuba bbusu neega nti abaliyingira ejjana mwali badde bangi naye mbateeze nja kugibasuuza. Mujjukira akagambo bbusu, nja kugibasuuza. Ejjana eyo Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala obbawa oluvannyuma lw'okubeera nti nagiremesa jjajjammwe Adamu alayhi salaamu nga bwe bwali obutuuze bwe. Allah yali amutonze olubereberye nga endagamuntu ye yakuwangaalira mu jjana jjajjaffe. Era ekituufu kiri nti singa ffenna tuli mu jjana Allah nga tunywa omwenge ogutatamiiza, omwenge gye guli sheekhe wabula n'abulimba, singa tunywera ddala enguuli yaffe etatamiiza, singa tuli ebintu awatali kukabasana nga tugadda bugazi. Naye munnange jjajja bwe bamugamba towuliriza ebigambo bya sitaani twala byange. Ejjana nkugiwadde ne mukyala wo, buli ekirimu sibakuba ku mukono, mulye mugade bugazi. fakula minha haithu shi'tuma ragada. Wonna we muba mwagadde okuliira sibakuba ku mukono, mulye mugade. Ragada kitegeeza okugada, mulye mugade bugazi. oba yagadde kuliira ku lusozi oba mu kikko oba ku muti oba ng'otudde, ejjana nga z'okusinga n'ensi eno. fiiha ma la ayinu ra'at, erimu eriiso bye litalabangako, wala udhunu sami'at, okutu bye kutawulirangako, wala khatara ala qalbi bashar, ebirowoozo byo bye bitalowoozangako. Muzeeyi bamutadde agiriki ali ejjajja naye sitaani
olw'embiranye yaliwo wakati w'ababiri sitaani yagamba siyinza kuvuunamira Adamu ne bagibuuza lwaki ojeemye okuvuunama nga nze ndagidde mukamawo yegamba tekiba kya buvunaanyizibwa nze yadde gw'olagidde okuvuunamira kyensinga ebbeeyi خلقتني من نار وخلقته من طين ebbeeyi yange naawe ogimanyi kituufu gwe wantonda wulira obukkiriza obwo ekitegeeza nti nkimanyi bulungi gwe wantonda era gwe mukama wange era siinaamu kwesika nti gwe otonze ono era gwe mukama we ekigambo khalaktani kwali kukkiriza kwa saitwani nti sinze neetonda ekituufu gwe wantonda naye wantonda mu muliro ate ono jjajja wannaafe khalaktahu gw'omutonze nzikiriza nti era gw'omutonze min tiini naye ng'omutonze mu budongo okutondebwa nkikkiriza gwe katonda waffe ababiri naye okundagira nvuunamire ekintu ky'okoze mu kintu ekyalayisi nga nze wankola mu kya bbeeyi ndaba ye ekyo kikafuuwe ajeemera ani era ani ajeemera ani naye sitaani erina poyinti wadde yajeema erinamu ketusingamu okalengedde ketusingamu nti omuntu ajeemera Allah n'okusinga sitaani yakkiriza okuba nti yatondebwa butondebwa kyotannakkiriza nti gwe baakutonda butonzi awo sitaani kuliko akabonero khalaktani wantonda naafe tannakkiriza nti nno wa aine yamutonda yakkiriza tawhidi rububiya nti Allah ye mutonzi wa buli kintu newakanya tawhidi uluhiya ey'okulaga obuwulize mukama waayo ekitegeeza ki nti tawhidi bw'okkirizaako emu n'ogigaana enemu ekosa eri gy'okkiriza tawhidi rububiya byebiri okukakasa obwomu n'obwannamunigina bw'ebitendo bya katonda olina obikakasa nti waliyo katonda byatendebwa nabyo ebitatendebwa nabyo kirala okugezanga katonda olina okumutongoza ng'omwawula nti ye yekka mu bwa peke ye nannyini kutuliisa amazzi gage ennyanja zize okutonda kukwe olina okumukkiriza mu bwa peke nti ye nannyini kukola ggulu njuba biki naawe tawhidi rububiya okukkiriza obwomu bwa katonda nti alina ebikolwa byakola nga bibye awatali kitonde kyonna kiyinza kubyeteekako okukkiriza nga nti yatta kubanga yakyeteekako nti yuhyi wa yumiitu teri yatta teri awa bulamu ekyo kyangu arrazaq okugabirira buli kitonde wama min dabbatin fi l ard illa ala llahi rizquha buli kyolaba kitambula okimanyi tokimanyi riziki yakyo eva eri mukama waakyo si eri ggwe kyova olabanga omuntu bw'atya okuwasa nti bannange bano bonna mbawasa ani anaabugira ki oba oyisiza oluki olugaayu mwoyo aliisa buli kyolabako ekyaliwo n'ekijja nekiriwo toyingira mu byakuliisa bantu bali mu Kampala tewali alina lusuku
naye ate tewali azibya nga talidde bazibya banywedde nga balidde n'okusinga ate abalina ensugu emmere ennungi mugitwalira bo embi gye mulya allahi rizquha ennyanya ennungi zigenda Kampala obumwodo obutali butemeko bugenda Kampala kasooli obulungi agenda Kampala agenda Kampala awali abangi ne mubeera nga mwe abatono ate muyire ki yenkola ye wama min dabbatin fi lardi illa ala llahi rizquha teri kitambula ku nsi okugjako nga riziki yakyo eva butereevu wa allah yalamu mustaqarraha wa mustawdaaha allah yamanyi ekintu kino gyekitambula kiwuzuuma kiraga ate ne bwe kinaakomawo kinaasulawa bw'oyinza okulowooza nti omanyi woonoosula naye ng'ojja kusula mu lusuku enkya byomanyi birala ne allah byamanyi birala kati oteekwa olina ng'oli mukkiriza okutongoza tawhidi rububiya nti allah alina ebikolwa byakola ng'abikola kufwe nga tewali mufwe ayinza byeteekako yuhyi wa yumiitu wahuwa razaaku wahuwa alkhaliku ye mutonzi yatuliisa yatuwa obulamu yatutta n'ebirala kati tawhidi uluhiya okutongoza ffe abantu ebikolwa byaffe byonna okubikolera ye oyo gwe tumaze okutongoza nti yatulinako obuyinza bye tukola tulina kubikolera ye okutula okulabirako omukyala bw'aba nga afumbiddwa ayina okukakasa nti ayina amulabirira ogu tawhidi rububiya ateekwa okukakasa nti ayina mukama we akola ku nsonga ze zonna awatali mulala azikolako okuggyako ogu era naddayo n'agamba taata we siina kambe bamugamba nti owe musajja akola ki oteekwa ebintu tawhidi olina okukakasa nti buli kyenjagala waliwo andabirira ogu kasa rububiya akulemu okukakasa nti olina rabbu mukama we akulabirira rabbul alamin oli rabbul baiti rabba hatha albaiti gw'oluva ewammwe nova mu baganda bo nova mu bakadde bo nova mu benganda abakona ab'emikwano nojja otula mu kasiisira ka naafire olina okumutongoleza buli kyoyagala olina okumukakasa omukakasa nti yalina okukola buli kiki ye rabbu alina okukola alina ebikolwa byateekwa okukolera ogu oba okutegedde bw'omala okubitongoza nti ebikolwa ebyo yalina okubikola n'ebiziko nabyo yakola yekka tawhidi wahidi kitegeeza okumutongoza nti ali ogu yankolera tetulina kawunga naye ate ffenna rabbu waffe rabbul alamin ebitonde byaffe tulina ani gwe tusaba akawunga ebinyonyi bisaba ani akawunga kubanga yatuleeta wano yatutonda yateekwa otukola ki nga gwe bw'oleeta mukazi wo okumugja ewaabwe ekasanda gwe olina okukola ki okugjawo kati tawhidi rububiya ow'amaka ayonoonese abali be twalina okulabirira ate kati be batulabirira omuntu agenda ku tivi naga njagala omukazi ng'alina ssente kati ani rabba hatha albaiti alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf ani ebisajja byonna butamiivu byagala kunywa bunywi njagala anandabirira abasajja bonna banywedde omwenge abakazi bonna banywa abakazi abavubuka abato bonna banyeenya bunyeenya ku ssaawa 4 balinga obukooko obulwadde sotoka obucupa buli mu ngalo ng'obulaadi awabeeranga obulaadi waliwo obucupa genda mu byalo olabe kati bataasirwa sande genda mu byalo olabe ekiriyo gye bataasiramu tetunaafuna omuntu era n'abasiraamu batandise
bye bagukola n'okunywako ne balega ekiva mu kulega kunywera ddala kuleewa nga maleewa tawhidi arrububiya kwe kukakasa obulabirizi obutonzi obulabirizi obujjanjabi obuki nkusembereza ekifaananyi nti allah yatuleetera ku kifaananyi kya tawhidi rububiya mu maka gaffe nti gwe rabbalbaiti oli rabbilalamin buli omu ku mu nyumba omwo alinamu obuki obulabirizi bwe oba olubimbi lwe omukyalo olumuleeta lwomukuba waloba pa olidde tawhidi rububiya alina okulaga nti alina okukkiriza nti oli omubba otyo era ebikolwa byo byonna byokola kululwe ate ye nagenda mu tawhidi uluhiya alaha kitegeeza ya lahu okulaga obuwulize oba okusinza ate ye naye yadde ng'akutongozza nti bingi byojjo mumukolera so naye ayina olubimbi lwe okutongoza nti buli kyenkola sijja kikolera mulala nja kikolera ono kandeeta oba okutegedde obuwulize bwonna emirimu gye ŋŋenda okukola gyonna nkola ala ghirari nga njagala kutambulira kuno byagira ki byayagala oba okutegedde ye ng'omukazi azze ewaka alina kutambulira ku mateeka gaani situla ekifaananyi ekyo bukolokolo nti allah subhanahu wataala akuleese wano buli kyo weetaaga yakimanyi era yamanyi ogenda kufumbawo ennaku mmeka wano singa obadde bufumbo wano nga wetuli nga bufumbo yamanyi ozze ddi ogenda kufumbawo ennaku mmeka olidde ate naawe ebikolwa byonna byokola birina okukwatagana n'obuwulize bwakuleese situla ekyo kikizeyo nti gwe nkuleese wano nga nze kuleese bwe kukutonda nze nnyina okuliisa kwekugulira emmere nze nnyina okukulabirira nze mmanyi onoofumbawo bbanga ki nze mmanyi ndikugoba ddi owulidde kati gwe gwendeese wange amakago kati ye duniya gwendeese wange olina okukola ebikolwa ebyange mbimaze ebibyo njagala bikwatagane n'ebyange owulidde kaakati nze bwe nnima olubimbi lwange ne nkukolera ebibyo byoteekwa okunkolera n'obigaana obufumbo buba bukoze situla embeera eyo gikube bukolokolo ekyokubiri singa gwe gwendeese wano mu duniya eduniya ge makaago g'omwami gwendeese wano n'omala byoteekwa okukolera nze kaakuleese n'obitukolera babiri eyabadde besiman naye n'omuteeka ku ddaala lyerimu n'eryange ndagira ze bayita andaada n'oleeta niddi aniddi kyeki alladhina andada gamba andada nti abatakkiriza ate bagenda ne batabula ebintu bw'omuleeta addirewo no bestimaani olwokuba twayambadde ezifaanagana ate nze nanneerabira eyasayinize ku maregi n'atwenkanya bestimaani alagira olwokuba yamperekerako ate nange nendagira egyalunirawo andada bamuteerawo ikiki nti ate mwenna mwenkanira mwayambala bumu olwo akoze shiriki omukyala gwendeese bwandaga obuwulize mu bimu obuwulize bwange n'abulago neyamperekera nemulagira naga nti ogwandagidde ate ne munno nandagira munnange ni besiman ate yagambye ati nti yaŋŋambye nti tulina gye tulaga
ate gungamba nkukolera engoye tawhidi owuwo tasaana kubeeramu shiriki mulala kungattako mulala bwongattako omulala obufumbo buba bugiziki nkuleka n'obeera ne munno oli bwogeki man amila amalan omuntu bw'akola omulimu ashraka ma'iya fihi ghairi nangattako omulala taraktuhu wa shirikahu muleka ne bestimani amulagire naye bannange tawhidi manyisa omuzibu nnyo ngezizaako liteeka mu maka wano ndabe nti ositula omaba bino birububiya zo terminologies bigambo bya ssomero si bigambo bya mizikiti tawhidi rububiya tawhidi uluhiya tawhidi asmai wa sifat bigambo byaki bya masomero si bya mizikiti naye njagala ngezizaako okusika ekifaananyi kya tawhidi rububiya nti eyo ya mwami omwami wano ku nsi yani ye Allah yalagira yatuleeta okutujja ewaffe gye twafumbirwa oba gye tubadde natuleeta wano ng'avunaanyizibwa katuleeta okutuliisa nga gwe bw'ovunaanyizibwa okuliisa mukazi wo kamuleeta avunaanyizibwa okutulabirira mu ngeri zonna kubanga yatuleese wano era yekka bwe tutunuulidde okumala ensonga zaffe yatutegeera ye yakatuleeta yalina nnyini choice etuleese wano bwe njogera Allah nga gwoteekawo amaka okitegedde ono omukazi gwe baleese yaani yegwe aliko eyakuleeta wano eyakuleeta wano yamanyiddirwa kuba n'omukazi era akimanyi yamanyi oba ayagala mbeewo oba kyagala mbeewo bw'ayagala mpe ettalaka yange nzire waffe ewammwe jodda yeeri gye wali yuhyi wa yumiitu yuhyi oba oli mubufumbo wa yumiitu abaggobye obusomesa busiribu akuyinako obuyinza obukugoba wano wetuli waliwo bagoba nti abo mubadeeti sawa munana ntibatwala obuyinza bwoli yabagiraki yabaleeta obuyinza bwe yagiraki kakati nyaafi tubutageza n'oba musajja tete etusanga nga mukazi oba amugobye abatamukola ki obuyinza obumugoba bwani obumulekawo bwani obumuliisa bwani ebikolwa byonna ebyo bye bayita tawhidi rububiya nti bitongoleze yakuleeta gwolina okukakasa nti yalina obulamu bwo yalina okulwala kwo yalina okukuwonya yalina okukujjanjaba yalina okuleka nga oli mulwadde bwenjogera omulwadde nga gusaawo enu maka ndi kumaka na Allah walillahi limathalu al-a'la Allah tuyakubirwako kifaananyi naye sijja kukubira rububiya bino bigambo by'abaana basomero kati ngeri gy'omanya amaka kakati gwe olubimbirwo gwe nnyina kukutongoleza eyandeeta ye Allah ye mwami eyandeeta ebizibu byange byonna gw'omanyi n'asulawa kyagaye wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'a yamanyi olukujja ewaka ewammwe yamanyi oba musula mu sitoowa oba mu muzigo oba mu galagi nyini kukola ki era ojja omanyi nti oyo gwe ngenda okukolera byonna oba mukubi oba si mukubi byonna osanga omusajja akuleese mubbi alina emmundu ye kika kyewaabwe bo babbi kate naakola ki olina okukkiriza emmundu eri oba tutegedde kakati kati bw'omala okunzikiririzaamu nti nze akuleese nze era nze yenze era ebikolwa byonna nze nyina okukolera ebyange ebibyo kati ebibyo gwe omukazi ye tawhidi uluhiya byolina okukolera nze birina okuba nga bikwatagana nekyenkola ki kyenjagala kifaanana kitya Allah agambye nti ennaku asatu tolya kyate emmere weeri bw'omala n'olya oba oyawukanye ne bbaawe kyeyagira ki bwenjogera bbaawe nga gweoyogera eryani bw'omala ne baga nti okusaala ssaawa 7 ne ku makya n'olweggulu negindi bwe ne bakusanga ng'oluka mukeeka oba oyawukanye naani bw'omala ne bakugamba genda Makka bwe sente n'ozimbamu nnyumba ebikolwa byo byewawukanye naani n'ebyakakuleeta ate bw'oba okola bino gwe tokolera kusimisa muntu mulala yenna oba balaba boogera boogere
nze sirya bw'oba ofumbye enve zange tebaziba nsiike gwe bw'osiika oba oyawukanyina ki ate oteekwa okukakasa tawhidu l asmai wassifaati okutongoza amannya amalungi eryeyakuleeta kabiri nage liba lirye switi liba lirye oba awooma oba tawooma switi liba kabejja amanya amalungi teriyo mukyala gwoleese okujjako nga buli linnya eddungi aligiraki alyagalizaani kayiro tola muzungana te abaganda muzungana naga abazungu hane byebiki sowona tawhidi lasmai wassifaatu waffe mumaka ndoza abaganda tebalina laavu baawo omuyita otya naye nga toteekwa okuleeta obunnya walillahi lasmau lhusna fad'uuhu biha bwenjogera allah nga gwoteeka wano baawo walillahi lasmau lhusna allah amanya gonna golina okumwogerako galina kuba maki nga gwoteeka wani teri ayita bbali kikinnya kibi lwaki yekamala byonnaawo ibiki yogera ekyotamanyi walillahi lasmau lhusna tawhidi muzibu nnyo okusomesa olidde essomo eritepankirwako kuba alina terminologies za kiwarabu amanya amalungi olina okugogera kwoyo akoze eki wadde abalala balaba birala otunuulira gwayita hane yeye hane otunulira gwayita switi ye switi eddala bamuyitane mu luganda bakazi mumbayita batya mumina ku bakazi mukazi wabadde ngaomwagala omuyita kasiisibirizi mukyala kasiisibirizi abaganda kyombola abatwebuuza lwaki abazungu balina omukwano ffe tetulina kuti asmaul husna galiro ddawe waffe waffe ngogenda omwita nga gwe eryo linnya manya amalungi owange allah yalina amanya 99 ate gonna malungi fadiuhu biha bw'oba oyagala okubaako kyonsaba kozesa erinnya eddungi oliyitemu kabejja bw'abanga lyayagala abedda nno bo balina oba kabejja byali bitegeezaki nasaza olimu erinnya eddungi erinnya lirina kyerikola ku oyo gwogiza eki bw'oba oyina kyoyagala nomuga nti switi nti enva zange nga wazisaddemu omunnyo mungi naye kale muyite gwe enva nga zirimu omunnyo mungi ebigambo ebyo bifaanagana wano bweyita gwe gundi amanya gammwe abaganda ewaka gemukozesa sagala yalwarabu sagala byazungu abazungu bagenda okujja wano nga bajjajjaffe tebalina mukwano ekikuyisa mukyala woswiti teri tulina ffene fenensi bwemuyita fene tekijja naye bwemuyita fenensi muwogo lumo tevuletawoma bamuzeeyi tebalina wano nga abazungu tebannajja tetwali tebolaavu baba bamwe mwabayitanga mutya maama jjajjawo yayitanga atya mwe bakazi be mumbejja bintu byakuyiya buyiya kwegalabu twagibwamu eringa yante twesanga tuzadde naye nga tetulina asmaul husna amanya amalungi mwe tuyita okutuuka eri bannaffe gwe tolina linnya lyoyita ki baawo naye talina ki kati bwemba temulina manya nga mwesanga mwesanzi ekifo kiraba nalyo bbala bbi nnyo mubuuze ku mawanga amalala abanankole oli mukiga ewamu omusajja ngaayagala mukaya nno mwina enjawulo n'abaganda owamu omusajja nga bamuyita atya taata we yayitanga tya maamawo byebyawano kiri mu uganda olwonya kyogenda okuyita mukazi omuleese omwagala
omulabye omwagala naye erinnya liri wali omukwanirako era lyo gwe yajja nalyo gundi owange liriwa linnya lye lyomuyita lino lye bamuzaala nalyo joweerya bw'aba nababi eryo likoleka olawaka osalako obusale nomuyita naaba bw'aba tazadde toba nalaavu kitulinde bya mwana kale muyite kizito olisaleko oli otya olinde ly'omwana mukyala ewakyalo oyite mukyala gundi ne mukyala gundi mubawulira ku baami mukyala gundi ere wano kati tobuuza byasanyalaza laavu ya wano ensandikwa bizimbibwa awatali musingi omukazi omuwasiza kati onomuyita otya mwena kyoyagala oyagala ekootiyo obadde ogenda ku mawulidi naye gyoleese siyeesaanira kati oyagala omuyita akukyusizeemu endala kubanga amannya allah agaye nti faduuhu biha tusinziira mu mannya okuyita oba okubaako kyetusaba linnya ki lyokozese wo olyoka osabye munno ate nga ddungi kubanga ebbi nabbi yatugaana okuyita abantu amannya amabi hatta ne bwe kuba kutuuma butuumi mwana linnya ebbi tolimuyitanga tusaba omwana w'omutuume ibirisi njani mu qur'ani mweriri ate shaitaani nakyo mwekiri ate jinni nakyo mwekiri jinni gwe si buli kiri mu qur'ani kitukituuma firawuna nani kaakati erinnya eddungi lyogenda okukozesa eno mu byobufuzi balonda abantu olutuuka mu paliyamenti basookera ku mannya tugenda kweyita tutya honarebo basi ekyo nakyo kimanya nti honarebo zaake sebo mukulu honarebo zaake nawulira nga entebe emumalayo agigiddemu olutuuka emmengo abakungu omuntu bwasoma kasita olugye n'emimbali sheekhe ekyo tukimaze omuli oluli entebe yeero si omukulu kyamaani ago namanya ga mirimu oli olukwata ennoni masita tica eno omusomesa kati omukazi omuleese awo wewasikattira wokka wewava eŋŋumi eya buli kika munoogenda muyita otya wawasiza eggulo mugole siwe kiri akumala mu bbanga ki bw'omutsaako omuyita baba balimoga mwe buli muntu omulimu gwalimu guteeka okubaako erinnya makanika dokita akati mwe mugenda si omukulu dokita owulidde bwemuyita dokita awulya ki si omukulu imaamu si omukulu w'ettwale olwo obugambo asmaul husna mweyagala okuyita mukulu w'ettwale tusanyusa okulaba kati gwe bwoddeeka awantu awo wakyannuma bwoddeeka munno gwe waleeta atali mukulu wa ttwale atali imaamu atali tica atali studenti bulumanyi linnya lyabayizi studenti kakati ogenda muga oyagala akwongere kunva asmaul husna erinnya eddungi lyogenda okukozesa oliyitemu bakwongere enva ekitwe kyengege eri kyakisigadde omugambo otya ndi mukulu w'ettwale ebintu byatusobako obufumbo wano tebwatereera bulungi twetaaga abasajja abalina emitwe batutereereza ensonga eyo abaana baffe bafune asmaul husna ewaka kye baneeyita wano bwe baba nga bwekwanyi tebannatuuka mu bufumbo bayiyayiyayo obunnya nga kye
kakanya kyakakwana mu Luganda kakakwana ne mu Luzungu mu Abaganda temukwana okuva edda Abazungu kati bannajja abantu nga tebakwana naffe omuntu Omuganda ayagala okukwana omuwala agamba kabiite kabiri nage ebyo nno biwula byenjogera bikadde byaba muzeeyi kabiri nage kabiite nazaazima nagombolola mukuuma bibiki bikadde bamuzeeyi baateekawo ebyamwe ebipya biriwa analogo digito wammwe yaliwa nti tufe tukwanira mu Luzungu ddala oyinza okukwanira mu Luzungu nga tolumanyi nze dda munnanga sinayiga Luzungu nakati yadde sirumanyi nnyo nalowooza nga twe muntu okugamba hopeless aba akuvumya eggambo ddene hopeless hope suubi towulira nga batuwa bahopu newaffe ne tutuma suubi hopeless ye muntu atalina ki essuubi tono ekyo kivumo kinene nnyo naye ffe twakitwaliranga mu diguli ya kinene nnyo hopeless owulira nti akuvumidde ddala nti oli kisiru nnyo kati mweyita mu Luzungu hane ogoloza wekijja kati kivunule hane kitegeeza ki mubisi gwa njuki kati muyise mukazi wo nti mubisi gwa njuki oluzoba olina kyokoze hane nti mubisi gwa njuki bw'okivunula tekijja olina kirekera eri mubisi gwa njuki wange bekooti yange kale gwe yeno wakule abantu abo tuli ku zzaka anti tawhidi asomesebwa muntu gali amaloboozi gona tawhidi uluhiya asibatu naffe tumuyina tawhidi mu maka muno omukyala we alina okukutongoleza obwomu bwe so nga ate alina n'okulaga okukakasa nti byakola byonna bituukagana naawe byokola ki yadde gwe byoyagala byawukana ne byayagala alina kugenda nakiki gwe kwinjogera amaka nga gusiri eri Allah gwoli rabbul baiti ono rabbul alamina oyagala okugenda ku lumbe ate wawafumbira mu tabuliigi kasaba rabbul baiti kyayagala era eno bwe muba mufumbiragano abantu mufumbiragano ne bannammwe nga mubategeera oli musiraamu ndi musiraamu kikaaki njabya olwokkiriza obutayabya bijja kubatabulira amaka kintu kimubuulire wano nga ne bakadde bwe bali nti oyabya nze saabya tunakwatagana nja oba toyabya genda kati ne bwabaddewe balwakitange nti nolwakitange saalwabya ate nolwammange ne maama wange naye akyali mulamu naye sijja kulwabya ama maama tokimanyi nti sijja kulwabya maama akimanyi sijja kulwabya tunakwatagana tunalabira eyo temugenda nebyetaaga nga byabiki buli lufu ate lwakuba nti Abaganda bajjawo enkola yaffe edda abantu basookanga kukyala abantu ne bamanyagana naye kakati oleeta buleese muntu akumanyira mu nnyumba ate siyabye lumbe nti ekyo twakikanye wambuulira byali birina kuggwa luli kakati tuli ku kigambo kukwata kasente kaffe kukateeka muki Allah waayagala wano bwe nakizudde nnyo nga Uganda okutoola zaka abazze basoma omusomo gwaffe ogwa zaka temwakirabye nga zaka wano mu Uganda twasigazza zaka y'abantu babiri ab'embalala abalunda bye basobola okuweza ku nte 30 ate nabo kati bazze ku nzungu oyaba n'ente ezo 5 anniswabu bwe zitawera muwendo gutolebwamu shariya nje ziba 3 embuzi 4 wano mu Buganda okuzuula omuntu alina embuzi 4 nga ekasiba nti muntu w'emmengo galunda 2 3 4 ate nno kati poloti ziri zisalise n'embuzi zigenda kubula osanga omuntu waka nga talina kyalunda
ogyeko abaana kakati zaka nga bwe tuze tugisoma nga mugiwulira gwolowooza tugisobodde omulimi ye yayiseewo alhamdulillah bwaweza kiro ze nga 7 oyo atunuulirwa buli lwakungula omulaalo n'enteeze naye twagenza okulaba abalina bizinensi entonotono abatali bali abasuubula amafuta Starbex tuyinza kuŋŋamba nti omusajja wa Starbex nga mawuli tawuni alinamu ki petrol station amala omwaka nga talinaki oba kutegedde abo ba Starbex abagawooteri aganene abalina zibaasi abalina ziroole zirukululana naye nagenza okulanga nowa takisi ayinza obuko akampuni kakati bano batica tica asobola okutereka sente kikyasobola okutereka sente nemalako omwaka ng'alyaki ng'ate abaana batica sebo Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar yedda seeka yabangako akwata ebibiri kati naafuukulaki ate gisibe enkuku yange yinza okudda obudde bwonoomalawo bwomukosonyiye nga tuli mu ddalasa ne bwotagolola mukono ama mwana wange Allah akuteera obulungi mu zadde lyo ne mu liziki ne musiraamu obeere wa mugaso nonkeereza enkoko mwana kigamba nali nsomesa bonna bali be batyo nanfaanana bensi jazakallahu khair Allah akuddizeewo n'omutima ogwakukwongeri kaakati enkoko ereese obuzibu libadde buyi omusomesa bannange mwe mwamulabye waliwo waweera zaka omuwalimu ono asomesa alifubbe noono maadamu asomesa akisimbazi banana matooke efiishi kyennyanja erifaati njovu Allahu akbar kale tukkiriziganye ffenna tulina abaana mu masomero ensasula yaffe gye tusasulamu abaana baffe nga bagenze okusomesa ewa batica abana amaanyi okusobola okufuna kasente ne bakatereka ekyo tutandikiddeko ffe nti ebyaffe byasoba kaakati maadamu ono atera kufuna sente mmeka mwe mulowooza mukazi watwakera ku majja nadda lwaggulo olowooza afuna sente mmeka omukyalo oyo omwezi tebatandikira ku 15 ne bakoma ku 3 25 kakati omukyalo oyo mu basajja temukyayagala kukola mwasuulawo dda baana baffe omukyalo oyo alina okulabirira obwana bwe bubiri bwe wamulekera wangigule ebizigo alabike bulungi mu banne alina okulyako asasuleko n'omuzigo akola atya abantu abo bambi bafuna obuzibu ku ssomero bwe bajja ku kyemisana era bwolaba ekyemisana abasomesa bonna nga weebali bwe bobaagala obakwatira ku kyamisana kuba ekibalo kirina okuyitirawo ku kyemisana bwamisinga ekyemisana aba agenze mu musaala gwe kyatayinza kukola ng'omusomesa omutendeke aba amanyi okubala kati omukazi ono afuna emitwalo 3 gigenda okujja nga weegiri oyo awazaka oba aweebwa kulwaki kubanga mwavu ate masiikiini y'omuntu alinawo akantu naye nga tekamala biki bizibu bye kakati omulembe gwazze ng'olina okusasula TV bw'oba oyagala okubeera mu nsi olina okusasula amazzi olina okusasula ki esimu yo esimu
ku byonna ebyo essimu erya ssente ezenkana eza tv oba n'okusingawo oli mwana muvubuka muto oyagala okyatingeko ogenda okuteekako kika naye naakufuukira kika talwako kika yali kika luli naye kati si kika wabula kizibu kakati ogenda okulaba nga bw'oba osiriikiridde nnyo amazzi nga ga ssente n'amasannyalaze g'okozesa nga gaki oyagala okulaba ku tv n'essimu ebyo byokka nga mukyala gwe gw'obisasula oba mwami gwe omwezi tewoze emitwalo 2 omwana ono akuza asoma essajja lyamuzalamu omwana eridduka liga nze nzala mba maadamu olumuzalamu nga ntema ate alina omusaala gwa gavumenti awerera abaana be abavubuka obasiriwadde abawerera abaana be olwo nze nkutte mulala abaana baani abakazi bonna bw'oyitaye ku masomero ndi mujje bannange tuteese ku nsonga z'essomero olaba abakazi be bannannyini baana singa balina gye baddukira baaliddukiddeyo ne batuviira kaakati eyo zaka esigadde ku bagagga bali obategedde ffe bakola musaala nga gwa uganda wano wenzalibwa olaba n'abasawo bayomba eddwaliro tuligadde twekalakasiza kiki toli sente twasoma asoma yadduka yagenda south africa agenda adduka ekibambulira enju erimu omuliro yawano wabula azikiriza abalimu be basiriira awuli olufuna olupafu wano ensi yaffe bulinzokera ku makya nga tuweddemu singa omukisa gwaliwo omuntu okufuna passport buli muntu era bwe batazikugire tujja kwesanga nga mu paaka tusigaddemu nga 8 emmotoka tezirina bizitutuka kuba buli muntu yenna ayagala kudduka kati buli muzadde yenna alina amaka ge namukwano gwange nagenza okubuuliriza nga abaana bonna bagenda kuggwawo bali ludda waba baviiridde oluyiira bali dubayi wali obulamu yohiye eno waliyo wayumiitu eno inna lillahi ze ziriyo zokka muyuwi olwaliyo okusanga famire talimu ali bweru mugisaasira waliwo kuseeko gye bagabira pasipoti maama oyinza okufuna obweraliikirivu nti ensi egenda okuggwamu abantu ekyalo kigenda okufuuka matongo allah ensi eweddemu abantu badduka lailan wa nahara naye nga badduka ki kibambulira kiri luddawa mu mpale y'omulimu ki kyokya kimunyoli batuddiza mirambo naye bagenda mirambo gikomoza enyonyi zirimu emirambo zino zirimu bantu zirimu tuziika bano badala era kati okusanga omuvubuka nga kuno okolako ki musajja wattu nti mbadde ngende dduka gende bweru enjuba givuddemu kati basula bweru eno enju ekaayo dubayi bujja kera ku makyanga yonna ejjudde baki jordani dubayi kati twali south africa mwezoga tuli uganda buli afuna akasekeso waddukira oba ne kenya gye bali nuza ne rwanda omukwano wange ali rwanda yanga nti eno twogera na luganda anti biri nikiri eno kifumba mutuku kati abantu badduka mutuku obeera n'omwana wo ng'amaze ddi buli n'agandi n'omugandi kati mugenda kukola ki nno omugamba otennasi omwana wo bw'akubuuza taata kati nkola ekiddi kuyingira ye mutuufu okubuuza bagwe olina omumubuuza omuganti gula akatiba asangeyo baggayira abatalina ate amaanyi bo tebasomyako yaddala yaliifu yadde yaa bakoma kwakisimba zzi nti kati nze nkukole ntya ate kati obuuza nze abaga nti wakafa olumbe atunda ekibanja afune ezimutwala
bannansi buli lunaku baga nti baafaafe wafiira wofunire zigesa za passport kibi oba ki kati abaana bakyatulabawo teriiyo maka ga muntu yenna afudde mu Uganda ng'alina akakaayanirwa okugjako nga bali mu poliisi ku poliisi kabalemye okugabana kano kuolaba kano tewali nkaayana zibeerawo okujja enkoko yinza ozisangaawo nga ziteredde mirembe gyazo yiwawo kasooli otegeere nti kasooli gwolufa bangomanya nti njiye kasooli mu maka gange maama bamutwala maama atwala abaana olabye omwana ng'akutta omugga akuba kabbuli ya kitaawe lwaki tewatukolerera maama namugaa nti wali kabbuli ya nnyoko ojagazi ya kitaawe ojagazi agindikamupe bakabbuli ng'akuba kuva ku bigere paka ku mutwe omuleeto we gutuuse ate ng'akubisa gino emiggo gino giringa emiyini akukubira eddala ne wansi eryako kwali baga nti omuzimu gubeera ku bisigalira byagwo we bakuzisa omuzimu gwe gukola ki kaakuba omulambo n'omuzimu wali ku nsuuta ya butaaya tuliwa tutambula kati kabanatera kukwata solido zino ez'amasannyalaze anti yetakutuka akati eyo nga tugeddeyo tetuyinza butasoma ku ssente zino gyolaba zetugenda okulekera abaana aya 1,274 Allah awaana suratul Bakara wano ku lupapula olusembayo Allah awaana abakkiriza alladhina yunfikuna amwalahum Allah asanyukira nnyo abantu abakwata ku ssente zaabwe ne bawaayo okuwaayo olw'okulaakulanya obusiraamu bukole ki nabwo butambule n'omulembe nga bwe guba gukola ki emizikiti gituukagane naki n'embeera y'ebitundu amasomero gatuukagane naki ag'eddiini baimaamu batuukagane naki n'omulembe baimaamu babambaze baimaamu bagule eggaali empya baimaamu n'abaana bano abato beekole ki beegombe nti nange njaga kukola ki kati olwayo tulina abaana abeegomba nti njagala kuba nga kiteeka kiti njaga kubeera nga kiteeka kyeyuni kuba ali presentable bagenda abaana bato batandise okwegomba tubadde beegomba bayimbi nosanga omwana nga ali mu kisenge yekka naye nga yeefunyanga bobi naddena kandi kiki njaga kubanga gundi musisi nga byebyokulabirako bye balina njaga kubeera nga mamugisala olidde naye kati abaana baffe bagenda bafunamu akakiraki akamuzuula nange ngenda kusoma mbeere ngaani sekagundi lukiba tulikoma naye ngenda kubeera nga kalifa gundi Ahmad Mukasa lwaki abaddala ba Ahmad Mukasa nga bwayimba nga abantu bavaayo eri ne bamuteeka ssente muki ne zijugira ki abo abaana abato bagala nnyo ebintu by'okwegumba ko n'abakazi batyo ngera kufumbirwa Ahmad Mukasa nikiki ssente bamuteeramu nteere obusiraamu buzze bulinnya kati butuuse ku ddaala abantu baweeredde bannanga okuva mu covid baweeredde mu masomero g'eddiini buli ssomero ly'otuukamu liiza okuga nti nzijuzza simanyi oba covid yaleese obuzibu simanyi abantu baddala lyakuyiga lyeryeyongedde luli amasomero g'obusiraamu gabadde gafeeba gegatalina baana gegakiraki naye kakati oyinza okugenda mu ssomero ne bagga tujjudde ekitabangawo nga batidde nnyo covid naye ate neddaala eryokuyiga obusiraamu ligenze likola ki osanga kati buli abantu bazimbye emizikiti mingi naye tebalina baimaamu essaawa ejja kutuuka ng'ofiiriddwa omwana onoonya imaamu nga nze sibyendiko seeka nafiiriddwa tewamu kimwina ayanaaza nti siriiwo ojja kubutaabutana ne mayiti yoggwe nga mu famire yammwe temuli anaaza baseeka bafuuse okukwata ku mufu si baakwogera bwogezi kati newammwe olina waabiri ate sinze ngenda okunaaza nze ndiddiira
nja kufunira anakunaaliza maiti bannange muzuukuke kati nze ompita okunaza maiti yo nkyagikwatako mumpadde ki kati tujjako ono ngaono omwana bwampaddenko ampadde entandikwa gwe nga wafudde nkunaaza kubanga olina kyonkoledde kati naafyafe okugisiba obusibi wali ku byayi kinkwasa maitiro hal jazaau lihsan illa lihsan akoledde obulinzi olinza omukolera obubi kati baseeka bakwegulako bweguzi si bakubikira bubikizi baseeka balidde emmere embuto ziri mashariki al ard bali embuto zalinga ku mugongo be mwazanyirangako seeka ogenda omuyita nga abadde alina gyalaganaagana nafiiriddwa nti ate kakati nti kale kanzije abadde ate nakubirala kati ate akyamyewo bino ebyokubeera nti omufu yafudde kiro ate wakunaaza ku ssaawa 8 abantu balina budde obwo yafudde ekiro ku subuhi abawaka mu munaaze munaziika we mwagalira kuba muli muziika luli simanyi otegeera kyaga obusiraamu bwatambudde kati gwe okusitula kazi ajja ewuwo tolowooza nti ajja buzzi bakazi bavuganga bugaali kati motoka ate za gavumenti tizinywa ziringa taabu zinga musoke sokatimba mu nyanja navamu kati ajjudde simanyi ompulira buli maka gateekwa okubaamu omuki musooka ate mwina omwagala ennyo waleke kudduka ajja okusoma obuwalimu alabe nga talina kyafuna agenze Dubai musigale era nga temulina gwofiira ki okimanyi mumpulira njogera ngaataaga naye nze sigwa ku bimaisi akyalo zekankata tufafiiriddwa nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun esatu ezizo siriiwo olwo sibuuse ani anaaza abaana bammwe abawala ewaka ani anaaza abafuddeyo baimaamu bafunye olunkulu batambulira ku piki imaamu olwaliro asembayo eggaali zigenda ziggwawo tajja kuvuga piki yo mbwagende emayiro ne mayiro ajja okuziikirako ate mutuuka okusoma amabugo ate mumusuula ebbali sooka weewole amabugo nga bwe mwewola emmere genda bakuwole amabugo nja kujja ku ssaawa awo 6 njaga mutwalaaga aya kati ddi mutunda ntunde tutunda ntunde sukulu fiizi z'abantu bali zirina okuviirayo wano omukadde akwasiza kuki ne imaamu kati alina okukwasiza baimaamu mujje ibaada zino ez'ekisa mwonoona obusiraamu abaana baffe ne basoma obusiraamu ne mubudajjanjuza maiti ezimu ntamiivu ezira za akisidenti ezira zayidde muliro nga nzitagula ntya omusawo obwedda ngaomusasula wali omusawo asinga nze oli olujja nga ajja kuzungirako nti kati imaamu yajja yafudde nti otyo sooka weewoleyo awaabiri kuba tuyikusiwa ddiini nti mumabugo zijja kudde wamwe tebawasa abako balina okweraga kyakati seeka ebintu byaba tubyonoonye mundabika eyammwe kwonooneka ffe tubitereezezza tebaseeka bafuneko we baliira banaalirawa tebalina musolo gwa ddiini tebalina nsawo ya ddiini tebalina ki oli bajja okukubikira mugayi sooka weewole sente tunazijja ku mabugo ate nawe beera nga bw'okoze kaweefuba okujja ewange kola kaweefuba okulaba nze ku mabugo bakusasula gwajja kulyaza amaanya nzize naye asatu gange ngaagala ate kisinziira kwafudde azitowa ki mu kikaaki ebintu ng'emikolo ebirala gizitowa guno gwe mutono ennyo ogw'okwerekera munnammwe ne muddawo ne mulyoka mufusuna ne mutweragirako amabugo twebaza ab'ekkanisa gyegiri twebaza ab'ennankanirimu twebaza ab'ekyalo twebaza abagaye nti sente ziyambe kuziika waliwo sente ziyamba kuziika omuwalimu ono tayamba kola ku mmere kwokka owaimaamu ebisente zino zebaleese abako n'abooluganda n'ab'emikwano n'abeerosi ne kadesi eri mu kyalo n'omuzikiti oguli mu kyalo ziyambe ku ki
waliyo okuziika okutali wali mukunaaza nakusaalira gye kuli mwe bintu mwabissa mu mmere kati esaawa okujja ssente zaffe mu mmere oba temuli affe tuziike bwe tutala tetuziika ssente zino zibaleesa abako n'aboluganda mukazi ziyambe kuziika esanda temalaawuka 5,000 twakozeemu esanda n'olubaawo tuyiyayiye ebibaawo baawo byetugirayo byetuteeka kero yatolagala teekaweerankale mukozaawo okubikoola zakoze eki amazzi aganaaza ge gazitutte mutugulirewo emiryango gye mwaggala naffe tuyagalire mu kintu kyaffe tulina kubalinga ku mbaga ate ez'okumbaga zimu amalala okuwoowa ziba z'abangi ziriko ekitabo kuno okufa anaaza tebamuwa kitabo abaseeka mujje ekisa eki emyaka gy'ekisa tuli mu 220 mumeka mu 2 tubakoledde obwereere 220 emyaka 20 malamba kati 22 ono bwe tutandise tunaaliza ssente zino ze baleese okuyamba kuki era bwe babanga ddala gwono gwe tugenda okuziika famire gyavaamu bw'akola embaga tente aleeta nnene tulowooza nti era nja kukulamulira kyekimu nabuno obutenti obutono mba ndaba embaga z'awaka wammwe manye abaana abali ebweru bannyini muki tulinda bwebweru ne mulinda ab'ebweru bazze kukola ki mumulinde nga bwe mulinda bwajja 5 nemba ne mayiti zange 4 mukyalo nga nina 5 mbe mutugalina okuwazzaka mutwala 5 abantu bakola bweru sikunaaliza zimayiti bwereere kati bwe tulina 5 bona abadde afikirira agira kiraga 5 gange abwedde anzaakolo ku mulimu kati bano mbalabe mu ngeri emu endala bano abwedde abanyambako setujja kubanaaza nze simunaaza nze ondaba wano tompita oba tabamuziika bamuleke genda naawe osome eddiini sente bazireeta kukola ki abako ne bagamba aga5 gayambe okuziika nemutagalaba asatu gayambe okuziika nemutagalaba okuziika kwekuliwa kabuli bagisimira bwereere temugula bikiyo mweyazika byeyazike akana katanda sika waka akatwala maiti mwazikozemu ki z'abaani kakati obazibba mweziki nze sikyaziika bufu wakajanja era bw'oba onnonye muwulira nti abakulu kasojja ewange ombikira bubiikizi naye njabutu naaze okyama n'5 go oyingidde mu supamaketi bw'oba tosobola ng'onoonya banno gye mubeera eri mu nnyimbe sirahawula ebintu byakyama bukyabi kati bitereezebwa butereezebwa mu shariya bakugamba temugabe emaali y'omufu nga temunnaba kumuziika emaali ye yemukolaki mutunde ekibanja tukitunda olw'okukola ku nteekateeka z'okuziika kati wano mu Buganda tulina ekisa mabugo TV mundu ekolamu nkyo oba mulaba nga temulina nnyo mumpe TV oba emmotoka egye bagenda nayo anti muli bafuta abadde ne piki nti naaliza piki tumala okunaza nga nze ntambula nekadi mu kiteeso tutabuse omwana yagamba bababuloni bakaaye agenzasewo obusiraamu buteekwa okutambula ate nga twagaziza abaana baffe obusiraamu fino services zikira bwerere kati bazendi babatrosaze bayingidde mu kintu kyaffe sendi bazitutti njagala ombuulire bakola ki ekinene ng'oggyeko okunaza n'okuzinga kati fino services esaze tuli awo tutagala butagazi sente zaffe zeekise sente ezo eza fino service zaffwe funeral kitegeeza kuziika saavisi enteekateeka emirimu egikola kuteekateeka okuziika omufu tugikoledde obwereere emmotoka bwe zizze ne muzisasula kati naffe tuyimiridde na mmotoka enteekateeka y'ebyokuziika
muallim yajja okunaaza nga nnaalize sente mmeka munoonye ow'ekika kyammwe kati buddala bwema obadde ataano go nga ngalina ogambadde gali kabina lwaki sinaaza muntu oyo nga dokita mujabi nemugajambula mu ngeri yange nemuteekako n'obukodyo sikkiriza na muntu kumukwata nze musaalira nze munaaza nze nzika nayo nenkukolera funeral service erimalidaali omusiraamu era nawe otunulira seeka nemugamba abantu abanakkayo nemuleeta ebintu ebyasuze ne bamalaaya byonna nebikako gwe takimanyi nti n'omuntu yasuze n'omukyala yadde wa halaali si kirungi ate mutaana era abatamiivutamiivu omwana we amuzaala omwana muli w'amayirungi mulage anti kakati tubadde kuzaka wano bageni batukuja bubi obusiraamu obwobwereere bubadde bungi kati twagala abaana bano betusomesa mufe muveewo abobwereere mwana ono obusiraamu bwaffe mugende temwakibala temwasoma ilmu lfaraid nti omuntu ng'afudde emaali ye yemukolako abadde akola bikyazirese bikyetundibwe kikoleko funiro ki ate abaana ebintu ebitukwatako banakola ebyabwe akanasigalawo kakanajaki munagabana nemaakalamini waukasala kasigadde katono bakanjike munagabana naye nemusobola nesanda basiraamu sirankati afudde esanda ze bwemuba mukikoze bilmarufi abadde atusomesa musiraamu esanda nze njozibwa alhamdulillah nesiganibwa naye wabona temulesa esanda tujja muziika mubulangiti bwekyakola kutuukaawo lwaki musajja mumuziika mubulangiti mwewole esanda ku mabugo tunagiraki amabugo gakuzekolaki agambye alladhina yunfikuna amwalahum twagala nnyo abantu abakwata ku ssente zaabwe yunfikun ne bakka mufukoni abaswahili bakiyita mufuko si ensawo yunfikun mufukoni ne bakwata mu nsawo zaabwe ne bawaayo billaili wannahari nga bazituwa ekiro naki n'ekiro bagaba kajja kusiibulukukirawa emala okusiibuluka simala gagenda bagambye billaili abaana baffe obusiraamu si obulimu ebyenfuna bano abamuzeri abasooka obisomesa imaani yasukka amanu wa amilu swalihaati beera omukkiriza wabaawo n'emirimu emirungi si bukkiriza bweresere amanu wa amilu obukkiriza n'emirimu nakkiriza okujja okusibukirewo kati ngenze ntya ddala okakazaala ngende benti ngende salise oba omanyi amanu yekka temanyi amilu swalihaati olide waliwo abasajja abamanyi tebudde buzibi zino si njala kubanga enjala tebazisala kiro tosala enjala ekiro ojja kwesala okusaddaaka kubeerawo ekiro neki n'emisana ate okwekiro kulungi nti bwokwata tete bwambaserera bambaliraka ku ddaala bannange ekigambo kugaba kinyumira akikoze ne gwe bakikoledde wali ofunyeyo omuntu nakugabira allah kale alladhina yunfikuna amwalahum billaili wannahaari abantu ekiro n'emisana nga sente bazikolaki ate omulembe gwajja oziteeka buteesi umaze emirimu gyo nti emisana tobadde na budde nti obufunye ekiro nga amawulire gawedde essaawa nnya bismillah suulako nobeera n'erinnya mu ssimu yo nga mulimu erinnya wamuwamu ekifo n'essimu nga njereere oliraba n'omanya nawo nakuyikubika amanya gaite kugwa mu ssimu gateekwa okubaako olwaki waliyingizaamu olize oyawula agabika agakubuuzaako ninga n'ag'ensonga alladhina yunfikuna amwalahum billaili wannahaari sirra nze kati okuteeka erinnya lyange mu ssimu yo oba olinda irimu nze bwe mba nsoma ebitabo gwe oba okolaki
emirimu tujja twagigaba billaili wannahari sirran nkukutunga toyagala kutegerekeka wa alaniyatan ne mu lwatu eri abantu abasoma ilimu nga bagwa olubege lwaki alanze lwaki siranga nga Allah yaŋŋambye abawaayo emaali yaabwe billaili wannahari kiro n'emisana sirran wa alaniyatan nga bagiwaayo mu kyama ne muki bwe tokimanyi nti n'olwatu lukola omusajja abadde yeetuddeko agenda okulaba nga banne batandise okuwaayo imaani neyigiraki n'erinnya naye n'omuyambako wataawanu ala albirri wattaqwa olwatu lumuyambyeko okukola ekirungi ate nga kirimu n'okutyaluza abali tajja abadde yeetuddeko oba kitegedde ab'amataali bakimanyi bulungi olutandika ekyo sallallahu ala muhammad abanaawayo nebeetegeka sallallahu alayhi wasallim n'amazina ge bazina basajja batu tebayigazinye naye bw'omala omuwa asoose n'agaa nti n'abalala wallahi bajazire n'alyoka yeemenyaamenya ng'olujegere bw'obadde otusubira watewita n'awetawo ono yasoose ye yamutanudde n'atanula n'abalala ngokulala abatali basiraamu bajja bagiraki naye kakati mwe mwaka nti kola ibaada yo nga yakyama ibaada bino bagibajanise wa alaniyatan kubanga walidhalika falyatanafasi tunavuganya tutya nga tetukulabire oba kutegedde tulina ibaada eno ey'okuwaayo ekyama twagambye nti waliwo okuwaayo ekyama wekikolera entubutu yagambye atya nti sadaka za mwalo aje twasomye gwe entubutu sadakati fa ni'ma hiya wa in tufuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairun lakum sadaka gye baaganye okuteeka mu lwatu eno gye tuwa omuki omwavu kubanga bw'ogimuwa mu lwatu omuleetedde ebizibu buli amubanja ne yali amusonyiye ataga nali nkusonyiye wa buzibu naye okusinza sente ze bakuwadde sente ezimpi bw'omuleeteddwa obuzibu ono gwe baali basonyiye ebbwa lino okuddamu digajambula intubudu sadakati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha aga 288 suratu Bakara wano wetuli banna intubudu sadakati fa ni'ma hiya sadaka bwe munazi aya zino zonna za sadaka kino ekibanja subhanallah wendi weeri eno esembayo neyeesooka ebadde tembuzi 271 intubudu sadakati sadaka bwe munagikola mu lwatu alaniya nowaayo fa ni'ma hiya si kibi nakyo kirungi ni'ma kitegeeza kirungi ni'ma wa bisa kibi ni'ma kirungi fa ni'ma uquba ddar fa ni'ma hiya ekyo kirungi nakyo si kibi wa in tukhfuha nimwe mugikole mu nkukutu watutuha alfuqara eno gye mugenda okuwa abaavu fa huwa khairun lakum awali obulungi bwammwe omwavu bamuwa mu nkukutu kubanga neyabadde amulaganyisizza omuwa balaba omuwadde abatakyagiziiki olinnya gye gavwa abadde ayagala omuwa 10 bw'alabanga omuwadde emitwalo 10 aga nti nezayita jazirabawo so nga azeetaaga omusiikudde obusiisibirizi abadde bamusonyiwa nawe agizeeki abamuwola ne bamusonyiwa ne musajja musonyiwe talina naga nti talina nti musajja mutonyi mutwala aga nga ndaba kakati olwokuba ebintu bw'aba tayavuwalangako temuyinza kutegeera mbeera eyo kati Allah atumanyi nti twefuula omuntu yeefuula kakati Allah agandi yali akusonyiye agandi aje nali nkusonyiye naye omwana wange mulwadde kati ate wansonyiwa ate obizeemu nti mungu yakusumuludde ani aleese obuzibu ono yakuwadde mu lwatu kyabaga nti omwavu ekitegeeza obwavu dagwako magi mabanja naga nti wa intukufuuha bwe mugikukusa watutuha alfuqara nemugiwa neyabaavu fahuwa khairun lakum obulungi awo we buli
obungi okolaki ate nikira abaavu bwe balaba ng'otemedde ennaasi oba obaleete obasiikudde emmeeme haji nange salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu twabutakubulya bizibu byange naye oleese obuzibu ensi yonna ogyonoonye weereetedde obuzibu ati nobwesala munno kati ebintu ebikalagana n'abaavu byabwerinde obutabasiikuula mmeeme oleese empalana eriguwadde nawe weereetedde empalana era yalina kuwoyo si kyebagatta nnyina kati gwe yali badde azikuweera kikaka ebintu ebyo bino oba obiyizeeki wayukaffiru ankum min sayiatikum saddaaka ze muwaddeyo mu lwatu ne ze muwaddeyo mu kyama emiwange zibuuzaako ki ebibi byammwe oyagala okweyoza ozze bwedibaga ti omulyango ogukwoza saddaaka bagamba nti zijja ku muntu amazambi kyova olaba nabbi yali talya sadaka ayagala kukuddira kumulya busiisibirizi buno obukokkoliko bwe bakwozezaako abantu mwekolera ebyamu lwaki saddaaka yukaffira ankum min sayiatikum zibaleetera eno ewange gyendi okubanaazaako ki okubajjako amazambi gaffe fena tulina amazambi naye bwe tubanga kyovulaba nti oluvannyuma allah yatuteerawo eswala zino tujje nga tusaala ejjama kyovulaba nga agantu bwemumala ate okusaala yukimuuna salata wa mimma razaknahum kuba okuva ku swala okutuuka ku swala wabaawo ebyo ebiyitidde eggo byotamanyi kati bw'osaddaaka nga tomaze okusaala awamu n'okubeera nti neswala yennyini ekwoza ate nesaddaaka neeyozagana agadde geetaaga amafuta ffenna tutambulira mu nsobi obudde bwonna tulina enfuufu kati swaddaaka zino zitunaazaako wallahu bima ta'maluuna khabir allah yasinga okumanya bye mukola waliwo gwe nkuddugaza nga tumanyi nti waddugadde naye ye allah akimanyi nti kyewakoze kyakuddugaza wabadde ogenda okufuna wuzu ng'omukazi akusoose ku ttaapu bwe yakusooseeko nodduyo olugalo luno lwa shahadu n'olumufumita n'abuuka n'agaana naye haadi n'omugaana naye ggwe waddugadde nga totegedde mu kusaaga kati kyova oddira ebitaano bino n'obikuba n'atambula mu mazizidi oba n'ogenda kabokisi n'obisuulamu kino ne bakigiraki ne bakisiimuula wabadde oyo noonesa empisa kano kamwoza mpisa kaka ekyebitaano kewasuddeyo bwe wadde okiraba ng'ekyekinnansi n'eri allah nga kinene kuba yentandikwa y'okutuusa kukinakubya kibooko oba okujja mu bulamu katikamula okunaaba kyava agamba ku aya eyo ebadde n'agamba atya n'agamba wama anfaktum min nafakati egiri waggulu y'ensanvu 27 wama anfaktum min nafakatin temuyinaayo kantu konna kemujja kuwaayo nakira kabayi katono oba kinene au nadhartum min nadhirin oba ekyeyama omuntu kyabaagiza eki yeyamye bannange embeewa z'okweyama nze mu ibaada gyeseepankirako okweyama era nsaba allah kintaase ibaada y'okweyama terimu kusaaga naye obulungi obugirimu bwe weeyama kyeweeyamye allah akikuwa okitegedde kasita omugaa nti allah nemmala onkolera kino nkola kino ngaaki obudde bwokka bwe bugireki oyinza okwakola oyinza okuba ajja kyaka saa 6 naye nga ajja kikolako nkya okweyama allah akwepikira eriyo yagiziiki kyovulaba yufuuna binadhiri abantu bateekwa okutuukiriza ki okweyama kwabwe weyakhafuuna yauma mulina abeeyamye mulina okutya olunaku luli allah lwalikolera nga n'akubanja ekikye nga tokala ki ekikyakikozeeko nga akubanja ekikye wa aufu bi ahadi ufi bi ahadikum mutuukirize ebyange ntuukirize ebyammwe abantu bangi twetema engalike wallahi billahi tallahi allah n'amala nsuulula n'enzaala bulungi abaana bange bakwata Qur'an
ate bulwayo oyo omu waswa kato essomero lya Kurani seeka ebintu tubyogera naye kubituukiriza ekyo tekirimu kuzannya naziri tebakizannyiramu Allah bwaggusa olwe aba alinze eggulu toluggusizza akwagala enkya kusawa munaana aw nadhartum min nadhirin okweyama kwonna kwoba weeyamye kutono oba kunene fa inna allaha ya'lamuhu tulowooza nti Allah takitegeeza kyoba owaddeyo mu bunene bwakyo mu butono bwakyo nadhiri gyoba okoze mu bunene bwakyo again fa inna allaha ya'lamuhu kyowaddeyo mu butono Allah akimanyi betufuna ebigezo tuzimba amasomero emizikiti n'okubiriza abasiraamu oli n'ajja akuteerako siringi 10,000 seeka esente ezo zingendere ku ssomero oga la hawula wala quwwata illa billah abakuweereza mutwalo gumu kitundu walisibye ku nsawo ya seminti ogade maama ezisigaddeyo nzire kati 2,000 zino ozisiba otya ku nsawo ya seminti ate Allah agambye ti fa inna allaha ya'lamuhu ebbiri z'omukazi azimanyi nti za ku ssomero kakati gwozikozeemu ekirala naga wamaali zalimina min ansaari abaliziteeka ku kitali kyo abali mu ntaasaako mpaawo mutusaasire bannange ate abatuwa ssente mutuyambe owadde emitwalo 5 gigende ku ssomero ddala n'oleka ng'osibyewo n'otaga nti seekajjako ebiri byenjogera ssebo gyebiri sajja akuwa akakadde ka ssente n'agaa nti kateeke ku ssomero ng'ayagala bukolokolo kakoleki nolaba fitina egyakutuuzizzaako mu kifuba nga tagambye nti ebiri gijo oga mwana wange oyagadde kunkola ki kino naye muggalo omulyango guno temuguggala mangu bw'oteekawo emiliyoni ngitwale ku ssomero tonsibira bweru kwegayiridde ga nti temakeetaano eyo kuba essomero teriri wange essomero liri mayonize kati nina okujjako entambuze netambuza seminti negirekibiri airtime akakubira gundi oli luddawa nzigirako emitwalo gino ebiri ekiki 98 kino obakutegedde girikola emirimu ira togalawo waki osibira ekanzu yange weeru olaba alinya mu motoka ekanzu ngaatagiresebweru ogambe seeka ekanzu ejja kuddugaza lwaki onzirugaza byenjogera nno ssebo lwaki kubanga ebintu bino Allah agaye nti alikozesa alyeyama n'atatuukiriza wamaali zalimina min ansaari bwendituukiriza ekyange kye wanneyamirako ekyo ne kikulema wallahi kyeri agenda kukuntaasaako kalibe seeka kaalibaani oli mulyazaamaanyi wakola nange endagaano olubinjo lwange endwaye abaana ne mbakuwa n'obazaala bulungi nonga nti bagenda kukwata Kurani nkukakasa bwe baba tebagikutte ali kuntaasaako taliyo nge seetantala naziri naye kano akemabega kannaye kankwatiramu kano wama anfaktu min nafakati kyemuwaddeyo kyonna mu butono bwakyo n'obunene bwakyo omuntu akuwadde nti seeka 10,000 olugende luzimba essomero mubutuufu ne mukigezo kuba bwompa omutwalo ŋŋambo w'edduuka nti omutwalo ogubeera nagwo ndeeta omulala esawo ya seminti naye nga nti ndeeta 10,000 sikaye uno Allah again zirinde ziwere 5 oleete ebintu bino tubiteekamu nnyo fiiringi bino bigenda kutukubya nga temwe mutukubisizza muggalawo mangu akakadde kaako kati nkakoze ntya kaku ssomero nze siri tica wali siri nonsibire ibwe jjako ekyanogembise olani Allah yagamba wal amilina alaiha nigwe ogaddewo nange onsibidde eddala ebweru mwagadde tukubya ate mubugenderevu naye muza okumulabika mubadde mukimanyi
bwekiba kitono kitya kyaga nti wama anfaktu min nafakatin akantu kemuwaddeyo konna katono kinene aw nadhartum min nadhri oba kyeyamo weeyami mu bunene bw'okweyama oba okutono kwako waliwo omuntu bwetoyama allah bwampa sente ngenda kukola ngenda makka kiki nsooka makka okakasa nti njagala buzirayirana negenda njagala butuuze buubwo kiki kyoyagala ate kyera ani kati abanja muno ani abanja bw'otuuse era nga neweekoledde bibyo osoose kalina agala nti nkulinze naye mbuusabuusa nti waliwo ali kuntaasaako nze tebanzanyirako tebasaagasaaga nange ndiwadde mu byakusaaga nti ye abantu beetemye enkaliko omwana wange n'amala afuna biza n'agenda ti ngenda kusalayira akawazindaba nebbiri ne zirema oli ey'amahijja ng'agenze e bulaaya bw'atuuse e bulaaya azimbe kalina n'agula n'emmotoka simanya lozireyi simanya biki ezammwe ez'amaanyi ate allah nti nzija ojja omanye ogenda dde ne mmala nfuna omusajja akumuwadde nja kusalanga ekiro akulinza okusala tosadde omusajja kakubobo akukuba otegeere ebimu ebizibu noffe tubyereetera nze saagala kweyama era nsaba allah akintaase kubanga allah tazanyirwako bw'atuuka ku masasula agage akulinze ate kati guwabyerabidde mu bugenderevu bakujjukiza towulira kiwagamba wano nti olufuna sente ogenda makka nti kamala okuleetayo omwaliro gwakalina yange muki oba tonnagumala n'otema eraga nti okukuntaasaako aliba mwana wa mwana kati ebintu ebimu tubikola ng'ebyokuzannya naye si byakuzannya saba allah atuwe okutegeera ebintu bino olidde ojja n'okwata kasente k'abasiraamu n'okalya naye nga naawe mubutuufu endya gy'okaliddemu omutima gwo tegukoze eki teguteredde bwekaba nakatono si kalekale naye waliwo ettetebbwa ttaka ly'obusiraamu balikumidde emyaka kati naffe bamutaasaako ttaase nti nange ndi musiraamu oli musiraamu kuva ddi abaliddawo nti baliyiiya lwaki gwe tuyiiya oli anga tolina nateesikamu tusaba allah tusaasire ffenna tusobya naye ani awona ekikemo ky'essente naye kibamuwa ssente genda ogula eddoliya naye omuganda twagala nti yakiro kikumwaga naga ndi ngenze ezo zendetera ddala zimu aza okwetanga waliwo aleesemu n'obuyana obutanafuma mayembe naga tugula mitwe nze nagala zindetera mitwe sente zakwadde za mitwe ano omanyi abalaalu jate mbamanyi gwange bamanyi olotera bikoto kiraba esente bino byonna tusobola okwererejja naye seeka yenna omutegeranga ku kyebayiteki aba omuvubuka n'omukazi olaba abiyise ng'omutyanga naye ffenna tuli banafu ku ssente tuli banafu ku bakyala ogenda okulya sheekha abeera emimbali ng'abuulira bulungi nnyo abuulira bulungi nnyo bw'omuzza mu byakawuntabiriti inna allaha gafuru rahim neyeerabira nti wama lizalimina min ansar ku ssente allah yagamba eyakozesa ssente mu kifo ekitali kyayo wali azaamaanya naye omuli azaamaanya ali muntu asaako omubuusabuusa nti yaali bakuwa bwe kuwandiika mabugo nga naawe wakakasizza nti mabugo ga buki ne bagakuwa amabugo n'ojjamu ssente n'owaayo ki basome ebbaluwa enjeri naye ngaesente toli wakika ozitaddewo nsawo yo yennyini yali abakulaba nobagamba sente ozijjiddeko naye ngaemyawo yakuzitwala gyekiro tegiri nze waliwo omuntu wenali nentira ddala senenga nti sente ye ekigezo kya sente kyo tukigudde tuba tutudde mu kidaala omugagga dajjalenti wallahi billahi tallahi nga ndaba
ndi mu ddiiro ly'abamashayikh kuba ffe ne bwojjaliikira basheekhe beefunza ne bakuteeka sheekhe yitawo oyagala kutuula eri ng'olannanya amagulu gakuluma ne bakunyigira wano mu kafunda akaabwe kakati omugagga bwajja nga ndaba eno si sitole hadiisi kakati naddira ebbaasa agiweeyo bagitwale bagikoleki bagisome nga ndaba n'agangaaga kakati ebbaasa egyetambula evudde ku gali ayituse ku naafe naafe nagiwa twa oyatuuka ku twa yasumulula ebbaasa nga tulaba ffenna balulama ffenna twana yagisumulula twaha najjamu obupapula n'abuteeka ki n'aweereza eki wallahi billahi tallahi ng'ate sheekh min kibaari lulama min kibaari lulama ulama unaabeeni ewaffe nga subhanallah nga ndaba ebbaasa egyetambula bakitwale basome obuki erimu ki ye sheekhi yakimanyi nti mubeeramu esente n'ebbaluwa balinga ge baaga nti beekutuukako gyamu esente oweereze ki nga ndaba omanyi omumanyi ng'ali mu jjubba aba wanjawulo kwatalina jjubba alimu ng'ataddeko ejjubba yajjamu sente ng'enseera banga nange nga n'azisobolamu ng'ate alinga yazikuŋŋaanya waliwo ensobolamu ey'obubbi naye ensobolamu ey'olwatu alaaniya sirran wa alaaniya najjamu esente n'aziteeka mu nsawo ye n'abaweereza ebbaasa n'eyongera okukola era neetuuka ali ne bagisobola nesente zibaddemu esente ezinayambako okuziika ne bazaatula nebatulazaatula sheekha atutte ekintu kinene mbuusabuusa nti yali alirijjayo ng'anaaziwaayo edda yagliba ala dhanni nti endowooza yange eyali waggulu yandabikiranga ezo ezigenze naye ng'ate mu ngeri omu bisharhi alhadisi sheekhe yali mubafiiriddwa omuntu we omutuuze we agenda okulanga omutuuze we talina kyagiye kyamufunyewo bisharhi bwobanga ogeri musharhi omanyi sharhi ya hadisi enjala baulama ne bagitematema waana sheekhe yali mujaamu oba yali mutuufu esente zino zaali zakuyamba ku nteekateeka yakuziika basheekhe be bateekateeka ebyokuziika si bekiri ate ono yali afiiriddwa mutuuzeewe ye teyalumwa yalumwanga abalala ebyomusharhi bwolya nga hadisi ng'eziraga nti sharhi ng'omanya nti bagenda gazi yansooka abadde n'omusanga ayinza okuvwamu abatuuze baffe batufaako netuviiramu awo nga tuba tukola nabyo emirimu gy'obusiraamu kakati mmwe ab'ekika ne mujja mwefunza tabadde mutuuze wange si musiramu kitundu kyange kati bisharhi abadde w'okusibwa emyezi 6 ayinza okumalayo 2 bisharhi fe bali mubuuzi eri allah tizina ate nti omutuuze yali wange ate nga kalita tegiraki yawaganya baulama kiyinza okuba nga mwetemanyi okusoma kikulu omulamuzi bwe yeetegereza omusango ennyo n'agusogolaga nti nga bw'oli omufumbo olina abantu bojja okulabirira emyaka 10 tukusaliddeko ogenzi mu 6 bisharhi soba kuwulira omufumbo olina abaana ati sharhi nengeri naye bw'osigala ku nasr hadisi abantu bamalira mu muliro obasiba emyaka mingi omuvubuka bwe bamusibanga ggwe si basibanze kaga alina abaana b'okulabirira ate musajja mukulu ate tazzanga ku musango bakendeereza ku ki gwe basibira ddala kalamba sheekhu oli ayinza okuba alina ensonga ze lwaki yajjamu ebintu ebyo oba nga abatuuze yali amubanja yamuwoowa n'agamba ndeeta kale waliwo ebigagando nseze n'atazireeta ez'okuwoowa kake sharhi subhanaka allahumma wa bihamdika